Olukungaana luno lwetabiddamu omubaka wa Nakifuma Fred Simbwa, abatuuze ne balumiriza poliisi okuba n'ekkobaane n'ababbi b'ebisolo, wabuli lweyitamu ne balagira okuyingira amayumba gaabwe n'ababbi lwe balumba ebisibo byabwe ne babba ebisolo. Olwaleero patro eyina engeri gyeyitamu mu kubanga eringa ekwata abali ku aido. Ekyo nno nga kiba kirungi kubanga abamenyi b'emisango booli ababa bagezaako banyigiriza. Naye ate twesanga nga olunaku lwe bayiseemu twesanga nga ekiro ekyo kyennyini mubaamu ente egendera ddala. Olunaku lumu patro yayitamu n'etugoba emisinde. Bwe twamala okwekweka bagenda okukyanga ente ya neiba bagitutte. Ne tugamba ate nga si gwe gusoose wabula ng'eyitangamu buli weeyitamu babulako kye batwala. Naye nga bo obudde mu kitundu kyaffe bungi nnyo ente, enkoko, embuzi baziyimbula ku ttale misana ne zitwalibwa. Naye nga tosobola olw'okutya okuwalanibwa tosobola kwejjayo gavumenti mwana wa gundi. Baliko omusirikale wa poliisi gwe balumiriza ng'ono ye yali adumira poliisi y'e Kasawo Michael Kisakye bwe baakwata lubona mu mmotoka n'ennyama y'ente wabula ate bakama be ne bamukyusa nga tavunaaniddwa. Twakwata osi yali mu kikosi ky'ababbi bantu. Abakulembeze okubadde akulira abakadde mu muluka gw'e Nakiduduma Giraudu Kaddu ne Christopher Mugambe omutongole wa Kabaka balaze ekisibye obubbi mu bitundu byabwe. Niyo ojja n'oyogera n'ogamba nti gundi mubbi bwebatuuka eri n'omuta ate n'oyo gw'obuulidde oba musirikale oba gundi n'ajja ayogera n'agamba gundi yeyambuulidde. Bamala bajjere bayisa mu patro muno betulowooza nti batukuuma ate obudde okukya ng'ate batubbi. Grace Wamala ssentebe w'ekyalo agamba nti akakiiko kagezaako okulwanyisa obubbi ne kalemesebwa n'asaba poliisi okunoonyereza ku basajja baayo. Obulabe obumu bwe tulina ku eriya siyinza gamba mbu eno yokka eyawa naye Nakiduduma naye ffenna okutwaliza awamu nga kakuukuulu buli alwanyisa obubbi si bwe bateeka ku nnyondo osigala olya naye nga byolya tebigenda. Nze ng'omuntu ssentebe nze nali nnumbiddwako gutali gumu oba ebiri naye nga mbeera yakulwanyisa bubbi. Omubaka Simbwa basabye okuwaayo amannya g'abagambibwa okuba abamenyi b'amateeka ekyalo kisobole okutebenkera. Bwe twabagamba nti muwandiike buwandiisi bubaluwa ne balyoka baleeta amannya 100 kitegeeza nga n'okutya mukola ki? Kati bwe tutula mu lukiiko nga luno lwaki temwogera nti Simbwa gwe mubbi w'ekyalo otutabudde ekyalo kyo ne tuvaayo ne twogerako ne tulaba ekyokukolera ensi yonna ng'ekola ki? Kubanga era abantu bano be bajja okusonyiwa oba be bajja okugamba nti va ku kyalo. DPC w'e Nagara Police Division Superintendent of Police Patience Namara akubiriza balina ebisolo awaka okuba obulindaala nga ne poliisi bwegezaako okola ogwayo. Kubiriza abalina ebisolo mu maka tubeereko n'abantu ababirabirira. Sometimes osanga omuntu ng'alina ente naye ng'asula wala nazo. Omwogezi wa poliisi mu Kampala Emiliano Patrick Onyango agamba nti kituufu bafuna okwemulugunya ku nsonga eno wabula n'asuubiza okukola ekisoboka okulaba ng'embeera edda mu nteeko. Tugenda kunyweza security okuteekawo abasirikale baffe mu bitundu ebyo batekemu amaanyi. David Musika Lyankolo yakusakidde Gulira.